wandikibwa bikyogera lunye ogenda mu lubereberye 24 wagamba watya na mwasa tumusatu noga nti bamutera ebyokulya mu maaso ge n'agamba nti siirye era sinywe nga sinayogera kyantumiddwa kyokka bw'ogenda mu Mikka 2:10 noga nti musituke mugende kubanga kino si kiwumulo kyammwe mukola kiwano Sebo taata omulungi y'ensonga lwaki obwedda baganda bange bano bonna ne bannyinaze balya era nga banywa naye nze sinnalyako wadde n'okunywa akantu n'akamu tonnalya. Sebo taata omulungi ow'embuga sebo kkiriza nkyogere lumunyere nga mulere gwa Ssoona mukulu kkiriza nazzi kuno omusajja omuganda bwe yeeteekanga mu lw'engabi yakolanga atya taata n'ayolekera omutala buwasa waabeerangawo ekita eky'ensonga taata ekyamukulemberanga taata ekyamutanga abeeko ebigambo eby'ensonga byagenda okwogera mu bakulu lindako yesebo taata omulungi ono omwana ono asemba eno aliwa ono asemba eno genda mpula omukulu ayogera ku we mutyeni oba wagundi oba wajipo yalemerayo eno alimu olumuuvumuuvu mwagadde kubanga ate akoze ensobi eriwa atuuse chairman Ndawula agenze gwabadde agenda kuwa ekizimbe naye ate era olabanze ekimpadde lwakazindaalo okubeerako kaye mukulu tomuwaanawaana ffe yatutamaatamadda ate nga batamirazi twamugamba dde wano naye akyagaanye kati omukeeka muguteeke wano wembalabira ewa mukulu kati nno nze mbadde ensonze mu baaka juisi kuba kandabikidde bulungi juisi si wammwe si waakaakati oba si wammwe esebo kkiriza n'obwetowaze nti twazze muyo wa butamaayo omwana omuto gy'amanyi ng'ennyumba sebo taata omulungi twazze n'ensonga yaffe taata kkiriza njirope mu bitu 3 nze nkwadde sakki taata kaŋŋende ekyanja taata gye twavudde taata nkwanjira ensonga yaffe mu bitu 3 taata ensonga yaffe ya buwangwa taata ensonga yaffe ya nnono taata ensonga yaffe ya ddiini ye mukulu olaba mpuliriza full figure ne bajjo ate olwo gwe alina ensonga erimu obuwangwa abange mukube engalo ez'amaanyi erimu Katonda sebo taata omulungi ow'embuga n'obwetwaze ensabo kkirize taata katulye nawandagala tuwandagale kulya Buganda omuto wange kkirira ku Walusansa taata omulungi kkiriza n'obwetowaze taata tulinyigirize lirigenda okutunyigiriza naffe nga twalinyigiriza mumanyi nalyo kkiriza taata nterere ng'abakyala b'e Masaka anti atuula bw'ati n'agamba nti lumpe maada sebo taata omulungi bano bennazze nabo kkiriza nti bategeeze nti banange mbeegalire temusimba olukono ku bakulu era mwannyoko ono mutunuulidde bwendi alusimbye nenzijukira abakazi b'e Buddu bakola batya alusimba bw'atyo n'agamba lumpe maada ng'ategeeza nno lugambo sebo taata omulungi nze ngenda kulusimba era omukono ngusimbe kubanga ensonga gye ndeeta gye mulimu abakulu egwana eggwagi nino giwagika ate era n'ekirala ne wano wentudde waliwo akaserengeto bwe siigiwa eggwagi nyinza okukuba sama mu bakulu gwe tosimba olukono mu bakulu teriira kati lwaki wangoberedde omumayi tosobola kutuula bulungi owembuga musajja wa Kabaka taata lwakeeranga bwe lwakedde olunaku olwaleero taata kkiriza ne tutambulako nze ne bato bange bano ne muto waffe asigaddeyo eri kyesirikidde taata ojja kumulaba nga akaseera katuuse ojja kutegeera nti omugagga kaavu taata mu nnyumba mwali kulu taata wakati nga tutambula mu lugendo lwaffe olulungi taata twali tuyita ku lusuku lw'olwosalya lw'oyoyota obulungi taata gwe lwobika muto waffe omulungi ŋŋamba omwana omulenzi kavubo yegomba okuyonjako enkota y'ettooke omwaffe mu lusuku lwo taata wangalo mpanvu sebo taata omulungi singalo mpanvu taata kubanga kyoyagala kikuki kubanga taata n'omuganda yalugera n'alutuusa bulungi nti ndikiri ajjo bakimutika sebo taata omulungi musajja wa Kabaka wakati nga tuyingira olusuku lw'olulungi muto wange mugamba nti kavubo bba
omutangira omusukulu w'abakulu mukulu wakutangira butangizi anti taata omwana omulenzi oyo yali akaweza emyaka 18 egy'obukulu taata ng'ekyamazima ne constitution gyeyogera omwana omulenzi ng'akuze nga taata ayagala okubeera nti naye yeetongola oba taata kati wa kamera okusiikiriza kwekkola kati mbuki mbuuza bubuuza sawa taata omulungi ayingira olusuku lwo mugamba nti baato tota olusuku olwo lwegombye okuyunjamu enkota y'ettooke lwandibanga luliko nnyinirwo eyatematema n'abikka n'asimba endu ne zissa amatooke n'asalira okutuuka gwe okwegombamu enkota y'ettooke era bwe guli kamala okukebera oba nninamu 5 nzikuwe barakallahu fiikum musinga mubaamu 5 inazitadde saidi ki taata oyinza okuba yambadde eri taata olabika wayambadde eri ekkooti gyotatera kwambala eri erimu ekituli sebo taata omulungi songeramu endala neziyitamu wamma yeyekituli eno genda mu maaso taata wanje obwetowaze esebo mu lujjalo muno mulimu asinga okutumanya taata asinga okutumanya nga si mulala taata ye mwana wa nnyuwo kyami wabiriwo kayobyawo balungi nsitiwo akomba enziro ku mugongo okomba enziro ku mugongo taata ntegeeza singa w'abaana asengekeza abaana aba18 egy'obukulu mukulu taata bawulira akayimba akunanga ate essanyu erinkwatira omugamba sanyukira ekigambo kino Yesu mukama atwagala nnyo alina bingi ebisanyusa naye kisinga nti nze mwagala anjagala kakitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala omulenzi nkubuuza oli mukwaya oli mukebezi oba oli taata nakunyonyodde ebyantuukako anti gundi yali antendeka ali haji nasa ategese baggala kakati bwafana kwasaani andekera beesiga ate bwe twagendanga ku lihaso beesige nga bamukubatiya gasi ng'olwo olunaku lufa jjajjanje tibwabulwa ensonga lwaki olaba taata nkanika bukanisi naye mukulu taata senga w'abaana yasinga otumanya mwanyinaze obona amuleeta taata yanaatusala ku ggwagi kola bwoti bye mukulu kwata ku muganda wooli ne mwannyoko musituke katonda alibaweera abakola obulungi katunywere tufube laba Yeruzalemu ekibuga ekikulu eggulu y'embeera ye